numba ekyo bakita confidence okyetaaga guma omutima yo Bayibuli esomesanga egamba Abaebbulaniya 10:35 nti ekyo temukisuulanga don't lose your confidence oguma mutima bwoti bwogenda okwanukula eri ensi bijja kukyukamu bijja kufaanana bulala tekijja kuvaayo nga bwobadde okisuubira bwe bityo bwe bifaanana yonna gy'onoogendanga naye omutima gulina okuguma n'okuguma kwo tokusuula bw'oba wali ozimbyeko ku kintu kyonna oba nnyumba oba kizimbe kyonna ekya buli ngeri bw'oba otandika oba n'amaanyi basumye omusingi otandise okuzimba nyumba evudde mu musingi yambuse mu madirisa awo wonna weekalakaasa paka bwebako weetuuka netandika okulowoza nti tukola ki nozinoonya ssente enkuba n'egikuba kati akasengejja kazze oli mugumu oba toli omugumu awo wayogerera zijja kulabika zivaawa simanyi naye zijja kukola kutya wamma yogera nti zijja kulabika nombuuliza oyo nti zigenda kuvaawa ekibuuzo kikulu bakiyita ssente zigenda kuvaawa ansi egamba zijja kukola kutya ssente zigenda kulabika era brother kankubuulire ssente zigenda kulabika Mukama agenda kugenda naawe guma omutima nambirayo basatu babulire enjiri baga nti guma omutima zigenda kulabika kyukira omulala guma omutima ssente zigenda kukola kutya abakumu bokka be bagenda okuwangula kola otya guma omutima olumba kigenda kukola nja kudda nga ndi ku levo ndala ebyo olina byebuulirira mu mutima eno singa gye batunuzaao naye yo Bayibuli nziramu era nti esomesezza tosuula bugumu bwo kakati kiki ekireetera abantu okusuula obugumu bwabwe embeera zimala ne zibaawo nga tewazisuubira unexpected circumstances zireetera abantu okukengeetererwa emitima nze kati mmanyidde ddala nti wootudde watandise dde ekibalo ne peni wagikutte ddala olupapula n'obala miliyoni 3 omwezi 3 emirundi 10 3 emirundi 12 kati weerabye dda ng'omwaka olina akantu kakatudde wa tobaliddeeko kirala kyonna okalaba nga kajja kiriini sisi bwetyo bwekola. You must expect the unexpected. Otekeddwa okusuubira ebitasuubirwa. Bw'oba toyagala kutuka mutima ofe nga tebakuloze suubira ebitasuubirwa. Gakuweddemu amaanyi nziramu era sebo suubira ebitakola bitya naye oyimirire ku ekyo okuguma omutima. Guma omutima. Obulamu bwange buteekwa okuvaamu ate buveemu bulungi ne bwe kinaakyukamu ekyo tekinzita. Ababbi abantu ssente zaabwe kati akapoloti olese okalambudde ka miliyoni 15 noga nti mu myezi nga 6 awo nja kuba nsasulawo. Oyo muganda gwe mwalambudde naye akapoloti ate naye alina akakeeke yalambudde ng'akalambulira mu nsawo oyo oba kitegedde. Naye ebyo ne bwe bibaawo tosuula bugumu bwo. Bwe bakutawaanya mu kino Mukama ajja kututaasa mu kirala. Beera n'omutima ogugumye. That is how you respond to things you have no control over. Omutima gwo gulina okukola kutya. Yogera nange nti ayi Mukama gumya omutima gwange. Obadde woneka balanga buli kaseera oba okaabakaaba. Oyo bosi gw'obadde okolera mu dduuka bw'akugambako nkale katulabe oba nejulago n'okaabakaaba. Salawo oba tunaakulaba nga ku live ya TikTok essajja ekkulu nga weerikodinga. Vaamu ekyejo guma omutima. Ekiki ekyo omutima gulina okukola kutya. Omutima gulina okubeera ekyo bano kye bagamba. Omutima gulina okuguma. Amiina. Nziramu omulungi okusembayo kubanga natandise nakyo nti ebinaabawo olunaku lw'enkya teryabimanyi. Naye engeri gy'onaayanukula eri ebintu ebyo gwagisalawo.
baganda bo bw'onoobalaba nga baggwamu amaanyi bazirika tegeera ekibabaddeko balemereddwa okwanukula embeera gye batalinaako maanyi naye abalala bwe bazirikira osobola okuyimirirawo n'owangula ekintu bwe kinnemanze tekitegeeza nti kigenda kukulema ggwe olugendo lw'obulamu bwo lulala katonda tapima ku kyange okuwa ekikyo olugendo nze we nalemererwa osobola okuwangulirawo nze wannema abaganda baali bagezi nnyo bagamba mbu omukisa gwaki omukisa gw'embwa kyebaali bagamba kyekyo nti buli omu alina okugwe kati osobolera ddala okulaba nga ekintu kirina gwe kyalema tekitegeeza nti naawe kigenda kukulema ezo emboozi kati ziveemu otandike okwebuulirira wekka ebinaabaawo sinze mbisalawo naye ensalawo obanga binanzita obanga naalama ekyo nze nkisalawo nze nkirinako control embeera yeemu ebeera ku bantu babiri omu neemuyisa bubi omulala n'agiyitamu kati nsaba katonda mbira bakuyamba olwaleero ng'enkuba eno entonnya mukama akunaazeemu entondo z'abeewammwe olina entondo era bwe zinaawera ssaawa 7 wano nga nkyayogera ngaotandika lwaki kyamala era entondo nga nzigumi olina entondo mukama azikunaazeemu lwaki ebyo bikulemesa okwanukula obulungi eri embeera ow'entondo buli kaseera olaba abadde akukwata ng'egiraasi ejjajjawe eyakuza omulese wano siri mukubalaba wano bwe mutudde ne bajjajjammwe mwabaleseeyo wasazeewo okulumba nsi alumba ensi tatondowala bagenda kuvuma n'obutudde bavumewo ate ng'eno gy'ovudde obadde mu mbejja bakuyita mulangira bagenda kuvuma bagenda nakwagala okuyisa naye walumbye ensi tosuula bugumuwo kale kati ndi mukubuulira owulira ngaasaaga naye ojja kujuga nti kaali kasajja kampimpi kaatuga nti bavuma nga bakuliko okijjukire nti nasalawo okulumba nsi nalumba kati nazze wazze ensi terina kyakukola walumbye oteekwa kuwangula walumbye biteeka kukola mu linnya lya mukama waffe therefore awo nvaawo nga gamba don't lose your confidence tukisuula ekifaananyi kikuume mu mutima gwo oteekwa kuwangula biteekwa kukola ngenda kuuma omutima sibirinaako maanyi bo byabaza okubaawo naye nina amaanyi mu ngeri gye nnyanukula I have control over my response mu kifo ky'okukaaba kaŋŋuma omutima mu kifo ky'okwekyawa kanninde ebinaabaawo ejja mu kifo ky'okubita kanninde bitereere biyinza n'obutatereera bye bimanyi naye nze kino sikifiiramu owulira enjiri eyo kati omulokole yagamba biteekwa kukyuka gwampaka waliwo bitakyuka mujjukira Danyeri ng'ali mu bunnya bwampologoma yandirowoozeza tejazisabira zibulewo nga tezigenda naye tezamulya nga weziryawo kati ekintu kisobola okusigalawo ng'okirabako naye nga katonda akuyambye buyambi okusigala ng'oyimiridde abaganda bakaita kale bwerebwe bwe tosobola kuguma mutima malayika ne bajja naga nti empologoma eyo tegenda kukulya osigala oli kale bwerebwe olaba embwa obubwa ekukanga n'oyita mu kisenge olw'empologoma eriyo ebintu tekiseetuka nga kikyakutunulidde bwe kiti naye nga katonda akuwadde buwimaanyi omwaka ne guyita ng'ekisobola okukumalawo kiri kumpi naawe naye nga katonda akyakkiriza obeerewo nsabye katonda akkirize obeerewo katonda akkirize owangule katonda akkirize okwate ku ssente ate okwate ku ssente ez'amagezi amiina kale yogera nange nti sigenda kuggwamu maanyi aganya omwogera sigenda kuggwamu maanyi n'emputu eyo mukama agikunaazemu nga tonavawo olaba tosobola kuddamu buzzi wano ojja kutawana nakyo mukama akugjemu emputu yabeewamu emputu nayigireke wano
entondo leka wano, embutu leka wano, amalala otunula bwoti. Kati abewa mu bantu bakyo tuli wa malala. Biri byotunula okimba gakusimba oluyibi kugwe. Ebintu ebigenda kwetaaga okubisuula eri. Otandika obulamu buto Mukama akuwomukisa. Ebintu ebigenda kwetaaga okukola otya? Ovudde waka nga bakuyita daddi. Kati eri gyolaga agenda okuyita daddi. Obadde daddi eri ekabo ewuwo. Hatulangidde misana. Obadde daddi eri ewuwo. Kati bw'otakyeyambula kigenda kukulemesa ku ddaala eddala Mukama gyakutwala. Akasajja kanvumye. Hati ko tekamanyi nti oli daddi. Obadde olina omukyala akupulisaayo ng'okomyewo n'afukamira naye. Bakwanirizeyo leero akazemba kubayo. Ekyo kiwedde. Kati ogenze kukola bulamu bulala. Obusinga obwo bw'obadde otambuliramu. Buli ky'oteekwa okweyambula kyeyambule. Kisuula eri. Tandika obulamu ng'oli mukambwe nga bwe batalabanga. Nze kati ndi mukubuulira njiri wano bagamba oyo pasita. Bwe mmala okuteeka omuzindalo wano wansi bwe wa pasita kukomaawo. Kasita onsanga mu kibuga ebasawo yakola. Bwe bagamba nti obusumba babulyanga mmere. Kasita nteeka omuzindalo wansi bwe nti n'onsanga nga sawa ya mirimu nga tutandika okwogera mirimu. Bwompitaayizaaka nga tuli eri sinyiga. Kubanga siyinza kugenda na bitiibwa kubiyingiza kibuga. Ebitiibwa ebitaliiko ssente byabulabe. Omuntu bw'akubuuza nga afukamidde naye nga musawo olinamu 2,000 akukiina. Ebitiibwa ebitaliiko ssente baba bakuvuma. Oteekeddwa okuweebwa ebitiibwa naye ng'olina amaanyi agayimirira mu nsi n'ogitunuulira. Kati nkwegayiridde endowooza yo ginaazeemu. Buli kyonna ky'obadde olina ng'embala ey'okwegulumiza okirekaawo nga weewulirira wekka ntandise obulamu ate bugenda kulaba omukisa. Mukama ajja kunnyamba. Naye bino byonna ebyandibadde binnemesa okutambulira mu lugendo lwange kimuwe. Mala googera nange nti ayi Mukama onzikirize mpangule buli ekigenda okujja nsigale nga nnyimiridde n'akuweera obujulizi. Lwaki tomukubirako mu ngalo abantu bonna ne bategeera. Kakati eddakiika ze bampadde nzibulako eddakiika 10 zokka. Naye njagala okumaliriza n'ekitabo kya Mubuulizi essuula ye11. Zino z'ennyiriri ngenda kuzisoma. Mukama yeebazibwe. Ennyiriri ngenda kuzisoma. Yo Bayibuli yobadde nga togisoma naye ojja kusoma mbalambala. Bible bweti bwegamba Ecclesiastes chapter 11 and verse 1. Ship your grain across the sea. Musoma NIV. Ship your grain across the sea. After many days you may receive a return. Invest in 7 ventures, yes in 8. You do not know what disaster may come upon the land. If clouds are full of water, they pour rain on the earth. Whether a tree falls to the south or the north, in the place where it falls, there it will lie. For whoever watches the wind will not plant. Whoever looks at the cloud will not reap. Ulira Bible yetandikira ng'eyogera egamba ndowooza kanve na ku Lwakubiri owulire Bible ng'esomesa invest in 7 ventures. Kati response esembayo eri ebintu by'otolina ku control yeeno oteeka okwetegekera olunaku oluli ng'olinga alusuubira nti lujjanja. Amiina. Ogenda kukwata ku ssente obe n'ekikemo ekikyakaza abantu bonna be waleka e Kampala. Banayita omwaka gumu ogenda kufuuka kitongole kya Red Cross. Buli akaaba gw'omusirisa sika kwata ye10 kwata okola mmeka. Bayibuli ye kusomeseza n'egamba ne bwentandikira ku Lwakubiri ng'agamba invest in 7 ventures, yes in 8. You don't know what disaster may come upon the land. Yali abagamba nti bw'oba okola emirimu ssente zo ziteeke mu bintu 7 waakiri 8 gyasembera yabagamba kubanga tomanyi mitawaana giyinza kujja mu nsi. Ze wateeka mu kasooli ziyinza okufiirayo naye ze wateeka mu bijanjaalo zijja kukununula.
ze wateeka mu kasooli n'ebijanjalo ziyinza okukutawaanya naye ze wazimba mu nnyumba z'abapangisa ne zikutaasa. Biblical wisdom nti omuntu tateeka ssente mu kintu kimu. Namba 2, omuntu tateeka ssente mu kintu kitagenda kuvaamu ssente. Mwaka ogujja ennaku z'omwezi nga bwe ziti ogenda kufuna ekikeme ekijja abaana mu ssomero gye babadde basomera okubatwala mu lisingako kubanga ssente ku akawunti ozirabako. Hello? You are not yet rich. Tonagaggawala. There is a difference between having money and being wealthy. Waliwo enjawulo wakati w'okubeera ne ssente n'okuba omugagga. Kati weetaagayo emyaka okukola kye bayita obugagga. Essaawa eno ogenda mu kukola ssente. Ssente zikulimba nti ogaggawadde oba tonnaba. Ogaggawala ddi? Ogaggawala lw'otandika okukola ssente nga tovudde waka. Bw'otandika okukola ssente nga weebase naye ng'okola kati oli mu bagagga. Bw'oba weetaaga okuva mu kitanda oyingize olina ssente toli mugagga. Kati bagabule ng'okimanyi. Ogenda okwagala okuzimba ebijja by'abajjajjaawo omwezi ogujja. Jjajja ndoosa ng'abadde takuloosa ng'osula kawempe. Egyo emizimu egy'olugezigezi nagyo mugifune obudde mugibuulire. Sirina ssente za bijja. Ogenda kutandika. Era n'abamupulaani mwazikubye dda. Ebijja mbizimbe. So olinde ebijja. Ojja kubonaabona mu ngeri n'abafu gye batayinza kutegeera. Sooka olindeko. Ssente bakuwoziteeka. Responding to things beyond your control, you must become an investor. Kati endowooza yeyina kufuuka ya muntu azaaza ssente. Okoze akakadde Uganda mwegendereza abantu bemusindikira ssente. Buli omu omuwa. Nabadde wano nina pasita gwe nalabye ku Facebook kati kamuweereze ya 5. Kanisa kuba kitandika. Bali batandika kanisa yaabwe batuuke nayo paka lwe baligimala. Kuba batandika. Mugenda kuleka amasinzo gammwe gye mubadde musabira nga babasabira essaala ez'okumu. Mutandika okubuukira na buli ekijja. Kati Reverend weewammwe bambi alinze oleete ssente bazimbe ekituuti. Ogenda kuziweereza abeesiba abeewa bewana beesibaako ki. Essente zituuka ekiseera nga zikusiibwa nga tezinnawera. Ng'owulira ekigga nti zejjeeko tonnagaggawala. Awo era olina okusiriikirira. Mbadde manyi mmaze. Omaze eki? Oyagala kunyuka nga tonnatandika. Become an investor. Gy'olaze Mukama bw'akkiriza n'okwata ku ssente, tomala gata ssente yo. Tomala gata. Tota. Bakuvuma gye bakuvuma. Okufulumya emitwalo 10 omala kubuuza bibuuzo 100. Babuuze. Tugenda kugulira ettaka, gendayo kwata vidiyo, kuba essimu, liyoole, muliseneeko, buli kintu. Ssente zaani? Ssente zaani baaba? Bwe baba baagala nabo bagende bakole ezaabo. Nigwe otwa ssente ezinjeyonoonere. Waliwo akantu wano, akuuma k'emberenge n'osindika. Akuuma akasiika kabalagala n'osindika. Okola mmeka? Buuza ebibuuzo 1,000. N'omufere akimanye nti okufera oyo weetaaga omwezi mulamba okumumatiza okuwa 10. Ssente eva wala okugitta. Omala mutunuulire bwoti mu vidiyo ng'olinga akaaba n'okukaaba. Hawulire nti obukadde 3 bukulumye. Tota ssente nga mujega. Beera mu kesi. Buli lwefuluma ssente eteeka okuba nga kyegenza okukola kizaala ssente endala. Ono yawa munna amagezi ng'amugamba ship your grain across the sea, after many days you may receive a return. Yamugamba gwe ssente zo ziteekera mu byamaguzi. Bwe wanayita obudde oliraba amagoba. Toteeka ssente mu kintu kitavaamu magoba. Teeka ssente woolaba bali mu tente ne bwe babyogera. Ssente giteeke wokola otya? Akokubiri nga bajja kuvaawo ssente si boolaba wokka. Abaana babadde basomera musomera 25 basigale awo. N'abambusa ogenda kufunamu ekirowoozo. Nze ndi director wa primary school. Mu ssomero eryaffe mulimu abaana b'abantu abakola ebweru w'eggwanga. Balina ekirowoozo nti ssente bafunye nga tebannaba. Omugamba nti tuwaya emitwalo 5 Musumba. Mugenda kubatwala muti ssente nga ntono. Not rich yet. Tonagaggawala.
wabasuubiza ddawo bonna gwe naawe lindako sente Mukama azireeta kubanga ogenda kukola mirimu naye bwe zijja tuziteeke mu bintu nga bigenda kuvaamu ki. Ekyokubiri toziteeka mu kintu kimu, toyiwa sente mu kintu kimu. Olunyiro olwokubiri tuyigiriza nti waakiri ebintu 7 oba 8, tegeeza nti amagezi go galaba ebintu bingi kubanga tolina control ku ebyo ebinajja. Maliriza n'olunyiro olwokuna lugamba whoever watches the wind will not plant, nti oyo atunuulira embeera y'obudde tajja kusiga. Buli akebera ebintu bwe bifaanana alyoka akole takola. Eyeebuuza ennyo amaliriza takoze. Kasitobanga buli kintu okyebuuza ng'ate okibuuliza mu mutima okuga nti saagala kukola naye njagala balowooze nti njagala. Tobeera bw'otyo. Waliwo lw'osiga ng'omusana gwaka, ensigo bw'emala okuyingira mu ttaka enkuba n'etonnya. Ani ategedde kye ŋŋamba? Bw'olirinda ebintu byonna bitereere olyoke okole, tojja kukola. Kati nkole ddi? Kola ku lunaku lw'osazeewo nti kati ngenda kukola. Twala obudde, take your time. Naye bw'olisalawo nti kati ntandise, tandika. Naye tosuubira nti eriyo olunaku buli kintu kyonna lwe kigenda okubanga buli kintu kikkiriziganya n'ekirooto kyo. Tekiriyo. Newankubadde nga Mukama agenda kuwa omukisa, naye togenda kusangayo olunaku nga everything is in line. Tekiriyo. Olunyiri lugamba nti whoever watches the wind, buli akeberako naga nti eyo nga kifaananye bulala banzirize sente zange, oyo talina gy'alaga. Kubanga tegenda kubaayo olunaku ng'ebintu si bizibu. Kiŋambira omuntu awo akukyaweremu nga temunava, tegenda kubaayo olunaku ng'ebintu si bizibu. Teruliyo maama, teruliyo. Tegenda kubaayo olunaku ng'ebintu si bizibu. Naye oyo akebera enaatonnya oba teetonye, amaliriza sizoni emuyiseeko, kubanga agenda okutandika okuteeka kasooli mu ttaka nga sizoni eggwako. Naye yategeera ebintu bwe bikola, amanya nti ebiro by'ekintu bituuse, kati ntuuse okutandika. Byandiba tebifaanana bulungi, binaatereera nga ntambula. Naye kye bayita okutambula kyo ngenda kyekolera. Byonna kabitabuke, naye kye bayita movement, okumuvinga, ngenda kyekolera. Kantambule, kannumbe, kangezeeko, Katonda nga bw'akwatibwa abantu ekisa nga ajja kunkwatibwa ekisa. Nkwagaliza obulungi bwa Katonda bwonna. Mukama yeebazibwe. Tusabe kusaala. Twatandise tusaba ffenna era tusabe ffenna, si weewaawo. Ogera nange nti ayi Mukama, mpulidde ekigambo kyo. Eriyo ebintu nga sinze mbifuga, naye olwaleero nsaba amagezi ag'amukula embeera, nsaba obugumu obuyimirira wakati mu mitawaana. Olwaleero ayi Mukama, gumya omutima gwange. Aboogera boogere, abavuma bavume, abajerega bajerege, naye nze ompa amaanyi nsobole okuyimirira. Ayi Mukama, nkwebaza. Ndaba obulamu obusinga ku buno, ndaba obusobozi obusinga ku buno. Ebintu bitereera, obulamu buwangula. Nina essuubi ery'obulamu obusinga ku buno. Ayi Mukama, obukuumi bwo bugende nange, amagezi go gagende nange. Byonna bye nneetaaga binkulembere, obeere Katonda wange. Weebale nnyo Mukama, kubanga essaala ogiwulidde. Amiina era amiina. Nange kankusabireko kubanga oludda tusaba ffenna. Katonda omulamu tukwebaza. Abasajja bano n'abakazi bano batandika mu nsi y'e Misiri etali yeewaabwe. Bwe yatuuka eyo n'omulabya omukisa, n'abeera na Katikkiro mulamba mu nsi mwatazaalibwa. Bano basabidde omukisa nga bagenda, ebigere byabwe bwe binaalinnya mu nsi ezo, ensi ezo zibaanirize era obalabye omukisa.
tusabye obulamu obweyagaza emibiri gyabwe gibe miramu bataase buli kintu kyonna ekyandibadde kibagaana okukola ssente obugagga n'ebintu biva gy'oli ayi Mukama bano bakkirize balabe omukisa gw'ebirimibwa ogw'ebirundibwa ogw'ebivugibwa ogw'ebizimbibwa babe basajja n'abakazi abatalabwangako mu nnyumba z'abakitaabwe. Ayi Mukama nkwebaza for the record breaking anointing amafuta agamenya record mu nnyumba zaffe eri ennyumba nga babadde boogera mbwabo tebabeera bwe bati bano bafukeeko amafuta obawa obusobozi bajje ebivume ku nnyumba z'abakitaabwe oyo abadde agamba abaawo tebazimba ono bw'agenda alaba omukisa azimbe abaawo tebavuga ono bw'agenda alaba omukisa avuge abo ssente zibayita mu ngalo kikome wano omuntu akole ku ssente ng'azirabako bwe balidde e Uganda babe n'obujjulizi nti muggulu eriyo Katonda yanzikiriza bwe nakuba omukono gwange awantu nenkwasa era kati nkomyewo ng'obulamu bwange buli ku ddaala ddala nsabye amagezi obukuumi okuganja bigende nabe ennaku zonna ez'obulamu bwabwe tujja kujjukira okuwa ekitiibwa n'ettendo gwe Katonda awulira okusaba tukwebaziza bwe tutyo era nga tukwegayirira linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu abantu bonna ne bagamba nti awamu n'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwayi Katonda okusa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo. Mukama omukisa mutambule bulungi.